Bakansala ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Wakiso nga basinziira mu lutuula lwa kanso olusookeddela mu mwaka 2024 nga lubadde lukubirizibwa sipiika Najja Nassif balabudde abo bonna abaweereddwa obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya ebintu bya disitulikiti eby'enjawulo omuli ebizimbe, amalwaliro, enguudo n'ebirala okuba abeegendereza ku batali gwe bagenda kuttira ku liiso ng'akola amanyanga. Tubadde twagala okukyusaamukko mu nkola y'emirimu ekisooka okubeera strict ku bintu ebiba bisaliddwawo kanso. Contractors abagenda okuweebwa ssente twagala tuscrutinizinge abatakoze bulungi tubateeke ku mabbali. Mu lutuula luno abakulira obukiiko obw'enjawulo banjudde emirimu egigenda okusibwako essira kyokka ne bennyamira olw'embeera y'ebyenjigiriza mu Wakiso nga mu masomero agasinga naddala aga gavumenti mu bitundu by'e Masuuliita teri ayisiriza baana mu first grade. Gavumenti gakoze bulungi nnyo. Can you imagine amasomero gano nagali mu first grade? Choka abazadde bewuba ku masomero bajja bewuba bagala kulaba jasira abaana baabwe tegedi bahidimasa bali ku masomero kubanga beekuka batya naye ng'obuzibu kwe buva tuzze tulaajanira gavumenti eno ekizibu ky'e Masuuliita ekisookera ddala ge masomero ga gavumenti okubeera nga tegalina staff quarters. Bugutuse ku masomero g'omu Bizinga Bussi bategeezezza nti eriyo omukulu w'essomero lya Bussi Primary School eyakkakana ku ssente z'abaana mu masomero 3 ez'ebibuuzo n'azirya nga kati abazadde ge bakaaba ge bakomba nga bakansala bavudde mu mbeera ne batabukira abakulembeze ba disitulikiti olw'obutafaayo ku byabuyonjo bwa disitulikiti. Okutuuka ku disitulikiti n'osanga nga toilet temuli mazzi. Toilet nsibe tetulina we tugenda tolina wona ngalo omuntu ogenda mu toilet n'ovaayo tolina wona ngalo weesanga ng'otambula olugendo luwanvu okunoonya wa woyinza okubeera nga weeyamba oba nga weetaasisa. Wano nga ebifo ebikyamirwamu tebibeerako abantu basigadde genda mu nsiko ne ku disitulikiti nabo bagende mu nsiko olwo kati abali mu makaso g'ebalo bo bagenda kukola batya. Bagala tumanye nti oba gavumenti yagwa bweba yagwerangirire nti yakola ki yagwa. Nga bannawakisi tebannakwatibwa birwadde ebiva ku bukyafu. You can't have the rules of the council chamber not functioning, yet we have members using the council chamber almost on a weekly basis. It's in use. So the CFO, that issue needs to be handled at least before the next council. Babakulembeze bakubaganya empawa ku kyabatuuze b'e Kasenga abalima amayirungi abazinzeeko kanso nga baagala batuusiza okwemulugunya kwabwe olw'ekirime kino mwe bajja ensimbi ekyolekedde okusaanyizibwawo. Mayirungi ago gawaniridde ekitundu kya Kyengera Town Council, Kajansi Town Council, Kasanje ng'abantu mwe bajja ssente ezisobola okulabirira famire zaabwe. Gavumenti esooke bwe bayagala okugawera ate ekyetajja kukola bayagala okugawera esooke eteekewo epulatingewo emirimu bana abagalima gye bagenda okukola kubanga bwe bagawera bagenda kukola ki? Abantu bakuuka amannyo nga bali amayirungi balala n'endwadde bwe mba mugenzo kigendeza wali abali amayirungi ne bakola bboolo bamala okugagayamu ate ne bawana abalala batalina mannyo nabo ne bakola ki nabo ne balya amayirungi ago ne bagaddamu so kiyinza okuba nga kigenda okubalwaza. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.